Akakiiko akafuzi ka NRM akaseka kuddamu okutula ku Lwokutaano lwa wiiki eno okutunula mu nsonga z'ababaka abasatu abakwatiddwa n'abo abanoonyezebwa ku misango ekukubulankanya ensimbi z'omwewa omusolo. Kidiridde ababaka okuli Cissy Namujjo, Paul Akamba ne Yusuf Mutembule okukwatibwa ku bbalaza era olunaku olw'eggulo poliisi yayazizza amaka gaabwe. Akakiiko kaseka katudde obukubirire olunaku olw'eggulo kakubaganyiza ebirowoozo ku bigenda maaso ku bannakibiina bano. Era Ssaabawandiisi wa NRM Richard Twodrong ategeezezza nti embeera eno weebereddewo ng'ekisanja ky'abakulira obukiiko bwa Paalamenti kiweddeko nga ne bwe kityo bateeseza ku ngeri gye bagenda okulondamu ababukulembera. The SEC meeting was called because, as always, when Parliament starts a new session, there is a need for change of leadership of committees of Parliament. And the chief whips of the various parties always give the list of newly proposed leaders that should take over the various committees of Parliament and membership of those such committees. And that was why we had the SEC meeting. Agamba ku mulundi guno bagenda kwekenneenya nnyo ababaka baleme kuddamu kuswazibwa nga bwe kibadde. Todonga agamba nti mu nsisinkano egenda okubeerawo ku Lwokutaano bakusalawo ekyenkomeredde ku bagenda okuddira abakwate mu bigere n'okukyusa mu bukiiko obw'enjawulo. So they needed a recommendation from the party as a requirement of those that we wish to lead the various committees of Parliament. And that is why we were having the meeting as SEC. So the meeting did not conclude. We shall conclude on Friday morning. Yes. Ono abadde asisinkanya abakulembeze b'abavubuka ba NRM abava mu Buganda n'abakulembeze b'abayize mu matendekero aga waggulu ku nsonga y'ababaka abakwatiddwa. Tudonga ategeezezza nti baagala okunoonyereza kukolebwa era buli anaasangibwa nga yeekobana mu bubbi bunaavunaanibwe. MPs that are being arrested for investigation, being accused and all that, but we believe that the law will take its course and they will be investigated properly. If found guilty, definitely the law will take its course. Abavubuka Todongo basisinkanye basinze okumujjukiza ebisuubizo bya President Museveni bye yakola mu kisanja kino gye bali ne basaba bituukirizibwe ng'okulonda tekunnatuuka. Omwaka oguwedde twasisinkana naawe ku katikati ttiimu okuva mu Gweta Masaka ne tukusaba otuwe ebijimusa era n'otugamba nti ogenda bituwa. Nkutegeeza nti tubikubanjizza ebbanga lyonna tetufunangako wadde empeke y'ekijimusa. Robin Anantale yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Ennamba ekyali ntini.